tuswadde ensi yonna bamusamba mukikoleko mangu ebintu eryetya neyanzize nnyo ekisookera ddala sooka okuyozaliza baganda bange bakulikeyo tuwabeerwa abantu naye kebavuddeyo omukisa gwama banazaawo ebbugumu lye babadde nalyo. Ekyokubiri lubaale w'omulamu tasamirirwa kakati ettutumu lyoyogerako basobola oddizaawo era lisoboka naye mukiri kyombuuzizza mbadde njagala nkutegeeze bannayuganda nti mazima ddala ebigambo bulijjo bye tusiba tubagamba bitandise okujja mu ddiiro ese ebimanye twabagambanga nti gavumenti bagikwata mu makubo ana. Ekkubo erisooka kabeera kalulu, akalulu bannayuganda bakabaddemu nekagaana obbawa kyebeetaaga. Ekkubo eryokubiri kubadde kwekalakaasa dippi tubadde tuyita buli lunaku bannayuganda mujye mutwegatteko tukyuse embeera naye ng'abantu tebakomawo. Eyo nsonga eyokusatu magye kuwamba gavumenti dippi gye tutalinaamu mukono mu magye so eyeegaanye. Ensonga eyokuna kwe kukkiriziganya ne gavumenti. Olunaku dippi lwe yakkiriziganya ne gavumenti tuteese nga tumaze okukozesa emitendera esatu nga gigaanye ffenna nga opposition zino ze results z'olabako nti olwaleero Ssegirinya bafulumye batya? Bafulumye olwokuba dippi yakkiriza yo okwogeraganya n'omubi ne twogerezeganya naye era bino byolaba leka kulowooza nti be balooya baffe ababadde mu kooti. Balooya baffe tubamanyi bulungi mu nsonga z'ebyobufuzi babadde feria. Tewali balooya babaddeyo abalina result gye batulaga nti so tebagenda kukyenyumirizaamu. Nabalabye dda ku social media nga balaga zikamera zibakuba balaga nti bakoze bali mu kunoonya kapita wa byabufuzi kubanga ffe tubamanyi bulungi nti mu byobufuzi emisango gy'ebyobufuzi tebalina n'ogumu gwe baali bawanguka. Bakyalina manto ey'ekintu kyabwe basobola okuzzaawo ettutumu lyabwe kubanga ettutumu oddikola era bo bennyini be baalizimba ate era bakyasobola okuddamu okulizimba. Nze nja kutandikira baganda bange we bakomye nti at least ntandise okulaba obwesimbu butonotono mu kitongole ekiramuzi. Nentandika okulaba obwesimbu butonotono mu kitongole ky'executive. Mpozi legislature njaginenyamuko katono ate nsabe bannayuganda bagitunuulire bulungi kubanga beyiro right ya munnayuganda yeneena. Ate ngaabo ababaka ba parliament abaali balina address entuufu in fact balwawo n'okufuna beyiro naye lwakuba nti ekitongole ekiramuzi kyatudde ne kiraba nti kitandise kirina okuteekawo obwekanya era kyasazeewo ne kibawa beyiro. Bwe kiba nti n'executive nayo yakitunuddemu okwo ne boogera ebyabwe bye tutamanyi oba mwami Museveni oba ne who heads the executive tetumanyi naye ndaba nti atulisize credit yange njagiteeka ku judiciary. Lwaki njogodde ku legislature nti yeetaaga abannayuganda bagitunulire bulungi? Bulijjo bwe tulonda abakulembeze otugenda otukiikirira tubatwala mu nteesezo ebyo okuba nga bakozesa obwongo so si maanyi. Nanyolwanyo bwe nalaba ababaka baffe abalala ensonga ya Ssegirinya bwe yali mu parliament ne basalawo obutalwana nga bakozesa bwongo okukonvinsinga sayidi endala nti kino kyekituufu bo ne basalawo okulwanyisa endowooza zaabwe ez'okufuluma. Era bwe baafuluma sikyanga Ssegirinya bwe bayekalakasa ne bafuluma sikyanga Ssegirinya oba judiciary yafunamu okwekanga nepapa nti katukole kubanga bano bafulumye. Kyova ngambye nti ekitongole ekiteesa ffe bannayuganda tukyegendeze baani betulonda yo omulimu gwabwe guki mulimu kisosi kwekalakasa n'okufuluma. Genda oteeka ensonga yo ku meeza convince others basobole okugigula naye bweyekalakasa n'ofuluma oba tolina kyokoze. Yalabye amazima we gasaanidde okubeera nti bano abantu beetaaga ki? Beetaaga obuyambi, beetaaga eddembe, beetaaga rayiti yaabwe naye ate abaakibaddemu bennyini
tujja basiima kubanga bakoze okuteekateeka empapula deserve some credit naye ndowooza abakibaddemu bennyini famire kimanyi bulungi era bwe kinaaba kisaanidde bajja kuvaayo nga bali abaabawadde obuyambi tebanayogera ntufe abaabawadde obuyambi bano abaabadde babusaba bwe bajja okuvaayo bagambe owaaye gundi bwe bali kutuyamba bwe baba nga bwesimbu manyi nga tonaba kumbuuliza sinaba kuddamu kibuuzo kyombuuziza ekyo credit njiwani kansooke waliwo kenerabidde ipod meeting eyasembayo yetwalimu ekololo twagamba mwami Museveni nti abaana 7 abaana be tumanyi we bali wandi batadde kuba bwe tujja twakiriza okwogera ate oli mwogezi wa NUP oyogerere ngandi abantu mwe muli baddipi bana Uganda twagala kufuga baddipi bokka mu ggwanga bw'oba oyagala kufuga eggwanga ojjamu nti abaddipi mu mpa obululu mweka sijja kufuga abalala tulina ensi endala tubateeka nga election ziwe ng'omunamawulire ezaana nti bwe tuba twagala okufuga eggwanga tufuga abantu bonna abalina ebibiina abatalina bibiina tufuga buli abaasoma n'abataasoma abagezi n'abagezi n'abalala so eggwanga libeera ggwanga dipi kyekibiina ekyatondebwawo omulamu ogw'okuyamba buli muntu yenna anyigirizibwa yenna obeera mu kibiina ki tetwagenda okulaba nga abaana ba NUP